Kalawa TV koja mate leero tugenda kwogera ku nsonga ye embassy ya Uganda mu Saudi Arabia nga tugamba nti yessaawa embassy ya Uganda mu Saudi Arabia mwetereze yessaawa mwetereze mujje buli mugwira yenna mujje buli mugwira yenna ali ku embassy ye Uganda mu Saudi Arabia mubajjeeko. Embassy ye Uganda Saudi Arabia kusanga abagwira kusanga aba Filipino nga bakola ku embassy eno. Nsooka nembuuza banna Uganda bameka abakola ku embassies endala. Njagala ombuulire oba osobola okugenda ku embassy ya Philippine n'osangayo nga munna Uganda ate yakolayo. Lwaki temuzibuka amaaso? 75 ku bizibu ebituuka ku bannayuganda bakadaama ne basekadaama e Saudi Arabia ne mu nsi eziseetoolodde kiva ku embassy ye Uganda. Kuba embassy ye Uganda yafuna ababaka ne basukuma Saudi Arabia babeere nga barepresentinga Uganda. Okurepresentinga kitegeeza nti ffe tetusobodde kwesitula nga nsi wabula mwe tubasukumyeyo bannayuganda mubeere nga mubalabirira ddala mubalabirira. Embassy ye Uganda ddala mulabirira bannayuganda abali e Saudi Arabia. Osooka n'olaba nti omuntu yenna okubeera nga muwuliziganya n'omuntu mulina okubeera nga mwogera olulimi lumu. Okwanguyizibwa ne bw'obeera omanyi oluzungu n'olinga amanyi oluzungu nga musobola okommunikatinga. Osooka n'olaba percentage egenda e Saudi Arabia be bakadaama bameka abamanyi oluzungu. Boddira omufilipino n'omuteeka ku kawunta ayambe ki munnayuganda. Ekisookera ddala ekintu ekiri expensive nti bw'anajja okwennyonnyola ensonga ye ate ono omufilipino agenda agamba njagala interpreter kuba byogera sibitegeera kuba tamanyi Luganda tamanyi Lunyakole tamanyi kintu kyonna. Mujje abafilipino ku embassy ye Uganda kuba bwe buzibu. Mbagane 75 nga bunula nti bw'oba ozimba ennyumba omusingi gukola 75 ku kiki ekigenda okugenda waggulu ennyumba bwe gwamanya musingi. Olwo nga mwotadde kale 25 mwetadde obuntu obulala obugenderamu nti oba oli yalwadde oba ono yagenda nga yeesungusula atayagala kukola atuuse eyo ebintu nto nga bwe bityo. Naye bwe mba ntaddeyo omubaka ne ŋŋamba nti gw'olina okuyamba bannansi bange kati obayamba otya nga bennyini ne b'otadde ku embassy ate si bannansi. Kisookera ddala oba kiragira ddala nti ne ku office yennyini wewalindaze nti ddala tuyamba bannayuganda ate bw'oteekawo abatali bannayuganda oba ondagiddewo ddala nti tolina nakyogenda kunyamba. Kuba okuyamba mwali soose kumanya nti bannayuganda bwe babeereyo nga tebalina mirimu be balina okubeera ne ku embassy ezo. Nga bw'onoolaba nti mu embassy ya Philippine tesobola kubeerako nga kuliko bannayuganda nga be bakolayo. So ndaba kino ekintu kyangu nnyo okubeera nga mukitegeera, si kizibu nnyo. Ngenda bawaako amawanga aga Europe agatwala ba refugees. Mu ntandikwa baddiranga bannansi kati ng'egawanga Norway nga Abanorwegian be bakolayo. Ganga nga Sweden Abaswidi nga be bakola ku embassy eyo. Kati Abaswidi baalinga bakola ku embassy eyo. Bagenda okukiraba emyaka nga bwe gigenze gyetooloola nti baali bespendinga kinene nnyo. Omuswidi omuntu yajjangaawo ng'ava mu nsi tugambe ensi zino ezitwalayo nnyo ba refugees ba Eritrea Banyarwanda Bannayuganda nga bwe batuuka awo balina ate okufuna omutaputa okubannyonnyola. Kye bakola ng'obudde buyiseewo bagamba nti amumanyi kye tulina okukola tuddire bano abantu bennyini bano bannansi bano abakyasinze okubeera nga bajja wano tubawe emirimu ku immigration. Ne baddira ne bafuna Abeeritrea Bannayuganda Abanyarwanda ne babeera nga babawa emirimu egyo. Bakaatinga ne kosi zaabwe 60% bazikaatinga down. Nti kuba kati Omweritrea bwajja tekyetagisa kuyita mutaputa. Oyo yennyini akola mu embassy gwe bayitaawo n'anyumya n'Omweritrea. Kati omuntu ono abazze
n'alabanga ku ofiisi jazze gy'alaba nti erina okubeera nga emiyamba bw'asanga omweritu ya munne n'amubuuza ekyo kyokka kimumala okubeera nga kimuggyako stress n'abeera nga anyumya emboozi ye bulungi nnyo. Kati manya munnayuganda bajja ku embasi ye Uganda n'asangawo munnayuganda n'amunyumiza ekizibu ekyo kyokka kimumakinga okubeera nga afiiringa nga ali e Uganda atuuse owantu owatuufu atuuse owantu watalina nakuba. Ate ono munnayuganda agenda kumutegeera nnyo okusinga omufiripino kuba omufiripino talina kyagenda kutegeera. Munnayuganda bw'anaagenda n'anyumiza munnayuganda munne n'amubuulira embeera e Uganda lwaki ayagala kudda Uganda, munnayuganda munne agenda kukitegeera era n'okumulwanira ajja kumulwanirirako nnyo okubeera nga akomawo. Embeera mwagirabye ku mufiripino gwe basse e Kuwait, baamusse ne kitwala ne President Mulamba okubeera nga ajja okulaba ensonga eyo era omuvubuka oyo ne bamusalira ogw'okufa. Buli bwe tunaabeera nga tusirika, buli bwe tunaabeera nga tetubabuulira mazima, ebintu bino bigenda kubeera nga byeyongera. Naye nze njagala oddeeyo kati nga ambasada we Uganda Saudi Arabia, sooka otuulaawo olabe costs ki z'oteeka mu bafiripino bano okubeera nga bayinterpretingira bannayuganda. Kosi ebeera y'amaanyi nnyo. Naye bw'onoddira emirimu gino n'ogiwa bannayuganda, kitegeeza nti buli kimu kigenda kubeera nga kyanguyirwa munnayuganda gyabo. Osobola okufuna amawanga n'ogaa nti kakati kanfune ngenda kubeera nga ku embasi kuliko omuganda, kuliko omunyankole, kuliko omusoga, kuba ogenda okulaba nga abantu abasinga ogenda okukola obwakadaama. Sooka olabe nti bakadaama tututte bameka omwaka guno e Saudi Arabia, nti tututte bakadaama oba emitwalo nga 2. N'ogamba bw'obala tribes oba mu region basinze kuvaawa, oyinza okwesanga abantu basinze kuva sayidi z'ebusoga, sayidi z'ejjinja. Kati sooka ogambe nti ngenda kuteeka ku embasi abantu okusinziira abakadaama obungi bwenfuna nti abasoga be banjiya, kansooke nteekewo omusoga. Baani abaddako nti baganda, oteekewo omuganda. Baani abaddako nti oba bakiga oba banyankolo bakinawo muteekawo. Kati osooka n'ofuna tribes zino ezigendayo ennyo n'obeera ng'abo balina, kuba oyinza obutamanyiyo tribes zonna n'ogaa nti no bonna ogenda kubeera nga obateeka ku embasi. Oyinza okwesanga ng'embasi yeetaagisa abakozi ng'oba 10. Kati abo 10 abo sooka olondemu bameka, bakadaama bungi ki obugenda mu nsi ya Saudi Arabia nti basoga. Teekawo omusoga, teekawo omuganda, teekawo omunyankole, teekawo tribe ezikyasinza okubeera nga zigendeyo. Otherwise bwe tunaaleka abafiripino ku embasi e Uganda, obuzibu bukyagira bakadaama, basekadaama n'abantu abagendayo. Kuba abantu bano bwe muteekera ddala ku embasi tebategeera mbeera bannayuganda gye babanyumiza, tebagitegeera. Era bw'onoobeera ng'oyagala okumanya ebisabo ebiruma, togenda kuleeta musajja kuba omusajja tazaala. Omukazi yalina okunyonyola mukazi munne n'amunyonyola ebisabo ate bajja okubitegeera. Niyo omukazi bw'anannyonnyola nze ebisabo biruma bwe biti, nja kuyimagininga bimaginize ekirabika kiri bwe kiti, naye sijja kitegeera. So tuve mu muzannyo. Embasi ye Uganda yessaawa mujje abagwira ku embasi ye Uganda, mujja kubeera nga muyambye kinene nnyo. Mbagambye ebizibu ebigwa ku bakadaama 75 biva ku musingi gwe mwateeka ku embasi awo. Abantu bwe mwateeka ku embasi abatategeera bannansi bamurepresenting eyo. Embasi yonna erina kubeerako bannansi okusobola okutegeera ekizibu kya munnansi abazzaawo okwennyonnyolako. Bw'oyogera ofa, bw'osirika ofa. Eno message njagala egende eri ku bantu bekikwatako. Abasajja abakola ku embassy e Saudi Arabia, bambi eno warning egenda gye muli ate nga tuli serious obuteddiza. Information eri mu kufuluma, abaana bangi bafiira mbiyumba, abaana bangi tebalina bwenkanya, tebafuna bwenkanya, babbosi babatulugunya, temulina kye mukola. Ejjo o president wa Philippines yesterday n'agenda ewabadde omu Filipino
eyatulugunyizibwa mu kiyumba n'afuna obuzibu n'atuuka n'okuttibwa mmwe muvaayo ddi ku nsonga eziruma abaana abo yemmwe ababa bakiikiridde eggwanga lyaffe mweri ensi embase libeeranga gavumenti namba ez'okukiikirira abantu baayo mu gavumenti endala amawulire agavaayo galaga nti ne ku embase wennyini abantu abakolawo bafiripayini kati abafiripayini bagenda bakola batya ku embase ey'abannayuganda uganda tulinayo bantu basobola kukola ku reception tetulinayo bantu basobola kukola mu bifo birala ku embase awo lwaki mukozesa abantu ab'amawanga amalala ku kitebe kyaffe eky'eggwanga abannayuganda beetaaga obwenkanya this time tugenda tandika okumanya buli kampuni etwala abaana abannayuganda temukola follow up ku baana bano omwana olumukwata mwe mumuguza muntu w'esaudi ow'esaudi n'amuguza omuloko omuwalabu ye alaba kyakola eri omwana kyekisaana koze oli abeera mudduwe abeera yamugula. This is what we call modern day slavery. Mutwagaza ki tunaziika emirambo emeka bwebanga president wa Philippines asobola okuvayo n'ayimirira olw'omwana omu bw'ati omufiripayini eyafunye obuzibu mmwe mulinda kibassebo mutuula muli muzi embase muzi esi mu bitebe ebinene ne mugeza embuto zammwe mwagala kibassebo amawulire agava Saudi tukyakuŋŋaanya bujulizi tujje nga twetegese bulungi waliwo n'abaana abakozesebwa ye mwennyininyini muwaga abaana ne bava mu biyumba ne mubatwala mu biyumba bye mwakola edda mu bibedi space byammwe ne mubebakirako eyo obujulizi tugenda kutandika okubusokola yo mpola buli gwe kikwatako yeetereze tugenda kuboogerako teri n'omugwe tujja kutya teri n'omugwe tujja kuttira ku liiso abantu mwenna bakola ku embase y'e Saudi mutandika okuyamba abaana ekyateekesa embase Saudi Arabia ey'abannayuganda kwe kulaba nga mukola ku nsonga z'abannayuganda mubeeke engeri gye bafuna obwenkanya we baba nga batulugunyiziddwa omwana omwasirizo oyagala agukubira ettimaali e Dubai mu katanda ssebo ng'otuuziza olubuto mu ofiisi y'abendi. Stay warned. Thank you so much.